All right. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Neko jampata. Wali muzanyi wa Katemba. Filimu Katemba byonna. Nkyabirimu era. Okyabirimu. Yes. Kapya kiko ina. Nina ebipya bingi. Ninayo Silent Mission. Silent Mission yeta. Ko jampata manyi filimu zo nalabako ko filimu ye. Je bayita ko jampata sebo ko bajje erinnya. Njirina The Trouble Uncle. Ngago Trouble Uncle. Natuka. Nemala ku mutabaji. Kuba nava mu kyale mu kibuga nenda mu kyalo nga COVID yasusse. Naye wesanga mutabanyi wange nga yalina okunjalira obuliri. Yalina omuntu waleeta omukyala. Nze nino sooka omukebera nkakase atuukiridde. Omukebere utya? Kyala wa munno. Aleme kola nsobi. Nsobi yajugo kati gwe ng'omukebera otyo omukebera ku kibegabega. Teba kibegabega kingasaki kye kimuleseze waka. Tuyingirako ku lusebenju. Ne sukundamu. Toseka. Ono kojja Silent kojja. Kati engeri ennyimba biki kunyenya byonna ebyo nkakasa nenga nti kati ono. Era waba aganya akoma kunze naddayo. Obadde kuba kutulugunya kwa jamaa. Nedda muyamba mukolera future. Ereme kubanga mungi mukolere bere nga ntangaavu. Tuli ku Maurice Jordan K Media. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Guys, thank you so much. Omukulu gwenchazizo olunaku olwaleero. Obulango obujjo bwenkuba obwa legit recruitment agents. Omukulu ono kayongera okututtanyamuko. Gowe nange oli eyo. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 10 January 2026. Tulina era emabega wano wolaba tulina interviews eza bagenda okukola mu KFC abakyala n'abaami. Interviews zigenda mu maaso wano emabega wolaba tuli wano ku Popopo we tuli. So waliwo ne programs ezigenda mu maaso. Njagadde ndeete omu ku bakulu mu legit recruitment agents ayongera okutunnyonnyola ng'ogyeko zino kuba olwabo abasubiddwa omukisa guno sero. Waliwo babadde wala waliwo abatasobodde kutambula kutuuka mu budde. Kituufu. Yes sir. Okay. Nsooka okwebaza Mukama Katonda okuba nti for the first time ozeeko gyendi. Kitegeeza nina ettaffaali ndowooza oba oli awo lyenyongedde ku ggwanga Uganda. Amanya gange ageekanze Mugaya Faizo naye ng'abasinga bamanyi nnyo nga Kojja Mpaata. Wano wendi leero nzize nkwogerera ku nsonga za legit naye nga nina emirimu mirala mingi. Ndi musajja muwaabi na Uganda eyo nina ebintu bingi naye leero tuli ku legit. So ndi ku marketing team wa legit oba kitunzi wa legit omu kuba kitunzi. So nga bwagambye nti wano Popopo leero interview eziriwo z'aba wait and waitress era nga abantu abana babayisemu bagenda kukola ne KFC Dubai. Ate akasaala sebo kalungi. So omuntu ali eyewala one legit so far tutandise omwaka gwaffe ogwokutaano sebo. Nedda sebo so kolindeko wali emabega ogambye KFC Dubai. KFC Dubai oba otegeeza ki? KFC Dubai nga bw'onaalaba nti wano mu Uganda tulinawo oba babuyita bwotero ba kioski nga bw'olaba nti balina ngenze KFC kulya kyamisana ngenze KFC kulagala kati waliwo KFC amanyi mu Dubai balinamu head office. Ate wano Uganda muntu okola KFC sebo kaba kalimo kamanyi kitegeeza nti ate owe Dubai kigenda kuba kirala. So we ngamba nti KFC Dubai kitegeeza bagenda kubanga bakola ne company ya KFC naye ng'eri mu Dubai. Kitegeeza omuntu ajja na register nga leero nayita interview aba asobola okutambula ne legit. Nagenda aba agenda kutambula ne legit agenda nagenda nakolede e Dubai. Yes sebo. Kati nga tetunagenda ku programs eziddako bisanyizo ki ebibadde byetaagisa omuntu oba byetaagisa omuntu okukola interviews zino eza wait and waitress zo just emyaka gikubyemu abantu abamu naye nga babadde beetaaga emyaka 29 then nga ne kilo tosusa 79 awo bwe watyo. So ebisigadde kabaka weweevu ebyoluzungu biki ebyo si nsonga kasobera ne passport ng'oli mulamu bulungi. Ebisigadde bibadde kaweweevu naye still era tebaggwa amaanyi emirimu gikyaliwo nkumuliitu tuwe emirimu omanyire giti
eno yajja kusangula bannayuganda kubajjako maziga. Kuba buli lunaku tubeera na interview ate n'abatambulira wano wondabira nva ku airport. Tutuddeyo leero 27 muva ku airport. Wondabidde wonkubidde nga ndi ku kisaawe. Tututte 27 ate eno interview nga zikola ki? Nga zigenda mu maaso. Kati mu wiki ejja tulinamu 39. Gye bayita legit. Kozi moto ya legit eri? We promise and deliver. Tuwe programs eziddako. So, omuntu ali eyo yenna, one, nsooka okubeebaza mwena abali ku channel ya Jordan. Mosi Jordan nti mwebale kukola eddimo. Kuba si abagulira data bannange. Mwebale kutulaba, mwebale kulaba byabawa bingi nnyo akyaleeta. Musabire Mukama amwongere obuwangaza, mmwe n'obulamu akyasagula, akyaleeta interviews n'emizannyo gye nga bwe mugimanyi. So, legit, moto yaffe tugamba nti promise and deliver. Offices zaffe enkulu ziri Mutundwe okulira na Kampala University. Naye nga tulina amatabi, sofa tuwezezza amatabi 10. Ate tukyayongerako. Wakati yejje twasembyeyo Jinja twafunye, Gulu twafunye ne Hoima. Kati tuddako Masaka, Mbale, Fort Portal, Lila, Gulu, Masaka, Lila, Mbale, Fort Portal, Masindi, Luwero, district ziri awo nga 7-8 zetugenda okwongerako. So etabi lyonna erikuli okumpi osobola otuukawo. Nga bwe wandize ku legit head office eri Mutundwe era byosanga ku office awo kweyo branch. Naye still obanga owulira mutima olina kujja ku head office era tuku welcoming. Era maaso awo bajja bateerayo ne namba zaffe nawe wetusiŋŋaanibwa. So emirimu wegirimu abasubiddwa waiter ne waitress. Kakati ku Lwokubiri ssebo tulinawo security Dubai. Olwa wiki eno etandika. Tulinawo security Dubai. Basajja bokka. Kuba eno yo waitress badde y'abakyala n'abaami. Kati security egenda kubeera y'abaami bokka. Era nga kye tukwetaaza okusingira ddala passport n'emyaka ng'oweza 20. Abantu batubuuza nnyo mu comment kimanyi oba wali okisanzeeko oluzungu nze saasoma. Abantu be mugendamu nabo tebaasoma. Bw'aba akubuuza nti emmere eyidde asobola okuyita Morris food yet. Amanyi ky'omuddamu yet food. Olwo eba eyidde. Money yes kitegezo yagala ku ssente. Money yes ng'ogamba money yes. Kati ebintu bikulema okwogera. Kati wano ate otuuka eri nga wano obadde olusi wa P5 ate ng'eri ogenda kubeera musomesa. Ng'ogenda kuba na ku university. Exactly. Waliwo gwe nalabye house manager. Amanyi kyabayita bakadaama baagano bayita. Nze nange kimpulikanira bubi. Waliwo house manager gwe nalabye nga mukama wa mubuuza. You hungry? Namugamba yes hungry. Mukama we namugamba okay, I'm going to cook you. I'm going to cook you. House manager nagamba you go to cook me not angry anymore. Me not ngenda kufumba. So lolo luzungu lwa kugattirira kitegeeza togwa mu maanyi nti oluzungu nze ataasoma n'akola emirimu gy'ebweru. Jangu ku legit wonna wojjabye emirimu wegiri. Mbagambye nti Olwokubiri zigenda kuba ennaku z'omwezi 10 na mmeka ye 13. Kandabeko wano katono. Zigenda kuba mmeka ku Lwokubiri. Ku Lwokubiri zigenda kuba 11. Kitegeeza 11 interviews weziri ez'aba security Dubai. Baami bokka. Kye tukwetaazaako passport. Legit kyesingira kampuni endala eziri okwewandiisa ssebo kwa bwerere n'okukola interview kwa bwerere. Ne kampuni endala zo zisasula okwewandiisa. Obadde otya zibajjako sente. Zibajjako sente. So ffe tugamba nti jangu ku legit ebisigadde obikwase legit. Kakati we tuva ku nga interviews eza security ezenkugambye ezigenda okubeerawo ssebo zigenda kubeera nnaku z'omwezi 13. 13. Tuesday. Tulondanga mmeka? Nga 15. Ekituufu. 13 sorry. 13 interview ku Lwokubiri olujja. Security guards Dubai. Kye tukwetaazaako passport ng'oweze emyaka 20. N'okoma ku myaka 45. Awo wetukwagala. Twagalira ddala abantu bangi.
enamba tetujja gimanya naye twagala bantu baki bangi kasita obeera ng'olina passport ate ku bya legit sebo ne woba olina tolina passport waliwo tiimu ekuyambako mu kuprosesinga passport tukoma ku myaka emeka tuvudde ku myaka 2 basecurity paka kwana mweta 2 paka kwana mweta yes obunene kuba njagala abantu bano bajje nga ngolusa abamu nga amaze n'okwepimamu ewaka ala nti mbutuufu zino kiro bagambye tezeetaagisa kiro alina kuba na mmeka kati obutasukka mmeka kale omuntu nyenda kwogera obutasukka omuntu talina kusukka kiro 85 omunene nnyo talina kusukka awo kitegeeza nti osobola n'okwepimamu wonna woyagadde nojja nomanya nti akati wano ntuukaganye n'omutindo kati kyekyaweiti kyonkimaze n'ekyemyaka nakyo nkimaze n'ekyomubiri nakyo nkimaze kati ebibuuzo ebisigadde noba nga obirekedde bali exactly then legit still ne wobanga interview kuba waliwo possibility eyo obutayita ekituufu waliwo kituyita direct submission wano ku direct submission teba interview ate aba legit waliwo olupapula lubakuwa omulimu gw'olina kola kulufiiringamu manya nazaalibwa bwendi passport number jagala mulimu bwe guti obaako n'ebiyugirize bwonna bwe wali osoma oba tolina nga tusikaninga tusabumiting nga weddirayo ng'olinda visa tolaba nti sikuta kulonda wali interview ogitidde oboga nti bana oluzungu oba kyonna noga nsiwulira muudu ntidde direct submission nga tugamba tulina direct submission naawe wabwereere omuntu ayizooza nti wasente nawe wabwereere sewo ne legit mu buli kimwe kyamwe kyabwereere okusoboka ate munaye Uganda tunamudizaaji kampuni etaddiza abantu bayo mbi nnyo eringa olumba olw'ekirago buli kimwe kyamwe kyabwereere interview zabwereere okwewandisa kwabwereere okuyamba ku live submission kyabwereere kakati ddala oba then bovaawo bwe tuvaawo nga 13 kati ate ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu kati waliwo naye waayi baali bategeeza ki ekibanyi okuvuga n'amenvu kwegamba ekibanyi okugwa n'amenvu nga bw'onaagamba nti obadde weegombadde okugenda e Canada oba oli awo nga oluusi mu byonna ebintu tolinaako wadde n'eki kati ne wabeerawo pologulaamu mu mizannyo gye gy'ozannya nga waliwo kampuni ekunoonyereza ebbanga nga bagenda kusasula buli kimu bakuwe n'omutwalo gwa $, kwe kukugamba ku lunaku olwo obanga mubadde mwagala kuvuganyaamu mwaba romantic n'ekibiina ekirala naye nga kabiina kati kwolwo ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu kati waliwo awo ebintu ebigwa mukolo waliwo okosikuga kulonda kyapa mu mannya go byonna biri awo ensiisira byonna biri awo ekitegeeza ekibanyi kizibu nnyo okugwa n'amenvu kuba edda yeggwa ekibanyi okimanyi eri munamasaka ssebo anti era kuba namasaka naye okyali nkimanyi ssebo ekibanyi ya baby boss wagiraba nedda ssebo tolaba naye ekibanyi nkimanyi ekibanyi kwe twatemanga embidde netugateeka waggulu mu kiyungu wano omukanga gukubamu kyekibanyi kati kitegeeza nti ku olwo ekibanyi okugwa n'amenvu nga 13 ate 14 ogambye 13 security guards Dubai nga 14 ekibanyi kigwe n'amenvu ngenca tulonda 14 ekibanyi kigwe naki n'amenvu kati wano ku kibanyi okugwa n'amenvu abantu bangi naddala abantu bange naawe baali bakukwate wasomako abasomesa bano bamativu n'omusaala simanyi sebo otyabwe sebo simanyi omutitizi ali wano anyway waliwo chance y'abasomesa yabaki y'abasomesa nga n'omusaala tagufunangako nga n'omusaala takolangako kati wenkugambira nti ebya legit byo sikuta kukola ki sikuta kulonda wano tulinawo kuba tulinawo ne kyebayita assistant teacher omumanyi omanyi wali osomyeko oba wali otuteko simanyi oba wazaala n'okuzaala manyi mutya mwe basere naye wali otuteko omwana mu kindergarten
kati waliwo obwana obwo obuto waliwo abusomesa naye waliwo abubudabudanga bwe una nchuna kati ogwo bayita eri wano temulina eri assistant naye omanyi sente wano zayinza okubanga afuna kyemanyi tasuka mitwalo 3 wanaawo assistant then eri naye omanyi sente zagenda ofuna milioni 2 oyo just alabirira bulabirizawo obwesuna akali mu kusumagira n'akafunira wakokebasa akafuse n'akalongoosa milioni ezi buli mwezi kati ogwo gwennyini input wammeka sokoleke mmale wano ku line up eno yennyini ku lunaku olwo tulinawo emirimu gya mirundi nga 6 kati ng'eroga nti nze sirinawe ngenda gendera ogusooka tulinawo Islamic teacher ng'oli eyo wasoma oluwalabu naye nga tolina oliseeka oli imaamu jukira emizigiti tegisasula okola mirimu gwa bwanakyewa bwa Katonda byonna osuubira eri yawmul qiyama day of judgment eri naye ate olina abaana bozadde olina obuvunaanyizibwa nabo balinde ku nkomerero wosula olupangisa landiroodi si musiraamu namugamba mbu simanyi nkomerero Allah bekitabitegeera takyabitegeera byomugamba era enkomerero baba bakufulumiza mu nyumba so ng'oli eyo n'omusiraamu sebo legit emuyise kuolwo ng'ennaku z'omwezi 14 lujja kuba lwakusatu oyo asobola okusomesa olusiraamu olwakusatu oyo manyi sente zaafuna milioni 3 okusomesa olusiraamu wano kikakasa nga waliwo wano azifuna ezo wano okusomesa olusiraamu oluwalabu olwo alifu be te re mumanyi nayitayo naye nze saagala kuba nze wendi ku legiti wamala manya badde ogenda kunyiga naawe ate omukozi wa legiti ogenda nze kanjagaliza omanyi bagamba yagaliza okole ki omulimu nagutandika dda milioni 3 buli mwezi gusobola ogwo omulimu oyajje nga 14 nga 14 ku lwakusatu nga 14 bale mukwate bulungi ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi nga 13 nga 12 tulinako ba security guards 13 Tuesday nga 13 ku Tuesday security guards Dubai basajja bo nedda kakati tukolebwe tetwogerana ennaku za mwezi tugere ennaku ku lwokubiri kituufu ba security guards Dubai basajja bo ojja na passport yokka interview za bwerero okwewandiisa kwa bwerero ng'ennaku z'omwezi no ku lwokusatu ba abasomesa ba kindergarten mbadde kyakuyitira mu ne Islamic teacher ne primary teacher wano manyi sente zaafuna wano bakava seba ali 32 wano eri nja gwe omwana we yagambira nti howe mula gwe wano eri ali ku milioni 3.2 okay so so far tulina Islamic teacher kindergarten Islamic teacher afuna milioni 3 kindergarten teacher afuna milioni 3 primary teacher 32 assistant teacher milioni 2 then waliwo ne bus attendants bano nkwata tiketi wano kuyingira wano tula wali omanyi sente zaafuna senemeka kamu 3 bus attendants semanya kamu 2 wano wali wazifuna wano ne driver kyemanya avuga basi tasobola zifuna okujjako budirudiru bwe bakwa naye agenda kubafuna kamu 2 kati input olunaku olwo lwennyini nga tebana bagenda mu interview lwe bagenda osiba wamukama briefing before basooka bayitiramu naye nga kyonna kye bagenda bagamba waliwo akagambo ketuyita nti January discount kikyaji kyali muffe tubadde eri mu December discount ne mwana omukulu yakomezezaawo discount huge salary low input obumanyi mu luzungu huge salary low input musala mungi oteeka mu kitono basi ate nze nno mbadde nsuubidde ate birala nze wali ku low input mbadde manyi nti low input kubaga mateeka ate wano huge kwewahaga naye onterezeza neyanziza kojambada firimu zo onterezeza sebo oteeka mu kitono ofuna kinene exactly tuli mu January discount then
ebyo byonna byomenye mu wiiki ejja. Kati manyi bano abantu njagala tubawe programu ya wiiki ejja yonna egweyo. Kati eya wiiki enaddako tujja kudda era ko Jampata atwongere ebya wiiki. Kati tukole ebya wiiki ejja byokka. Kati mu wiiki ejja sofa tulinamu ebyo bibiri. Kati ebyo biweddeyo. Naye tulinawo ne direct submission ebeerawo kuva ku Monday paka Saturday. Head office wojira nzigide ku direct submission yetya kozi eyo tokola interview golutuuka ne passport yo bagisikaninga ne bakuwa form awo tuyagala mu kinti cleaning nti okay mu company zetu ina nezinzo okwetaaga ba cleaning bagamba nti wali bweno nga bakuwa lupapula ate bakuwa n'agenda okuyambako kugamba legit bakuwa n'agenda okuyambako byotategera manyi form ebintu by'okuyungiza ebyo byaba bya contract bakujjiza olina okubuuza nti kino wano babadde bategeza ki wano nteekewo ki kati bakuwa n'omuntu akuyambako omala okujjuza ebintu ebyo byonna ne basikaninga ne basubmitinga bwe ne bakusibula n'oddayo. Kati waliwo ekibuuzo wana kibali ku mumwa abo kyendaba nzize maze okukola interview buli kimu nkimaze ninnyadde ennyonyi ekyo kati okulinnya ennyonyi okwo kuli kwa mirundi ng'esatu. One waliwo omuntu Morris gwe bazaalanga wa mikisa kituufu ngera ne abagati oli wa mukisa nga aliwe ngokuba wava mu lubuto atoze mu lubuto. Kati omuntu ow'emikisa waliwo omukyala wenjogerera wano yajja mu wiiki ewedde ne mu wiiki eno visa yeefuluma agenda kutambula mu wiiki egi kati ne wabeerawo ate ali eyo ng'agenda kujja ayinza obutamala wiiki emu ayinza okumala ewiikisi ebbiri ewiikisi esatu oba omwezi oba n'okusobamu naye abantu abazaalibwa n'emikisa abaana ab'ekyoge mama yebyanaza ekyoge era omuwala namugambye nti kubirako maama waba gyali omusaala ogusoose beerako nekyogulira maama kuba ekyogero kyakola ne Mukama Katonda awo olabika omusaba nnyo. Kati ebintu ebyo bibiri si ddogo Dubai tokozesa ddogo manyi nawe ndabanga ekiri ku makyoyagalo bagamba tubasindika mu ddogo biri byakusaba Mukama Katonda wo kumusaba n'emikisa gyonga omuntu so okutambula tekuliko nti kuli unpredictable kiri kitya mu luzungu unpredictable abatasoboka tekuteeberezekeka. Nze no mbadde manyi nti nga bonaga nti omuntu oyo buli alwana naye amukuba tawangulwa nze ate kye mbadde ndaba mu predict so okutambula tekulinaako time osobola okutuuka nga tulowooza nti oyinza okumala eweeks 2 n'ogendera mu emu oyinza olowooza nti ogenda kugendera mu emu ate n'omala 3 oyinza gendera mu 2 ate n'omala omwezi oba n'okusobamu so ekyo jangu ng'okimanyi kati ate waliwo n'omwana eyafuna visa nkusesaki nagamba banange nga siri mwetegefu ng'eyanguye bwati bwe yagamba ng'eyanguye kati oyinza muddamu ki yeyagala kwetegeka ki ye bwati bwe yagamba nga siri mwetegefu ng'eyanguye oyinza mugamba ki nga gwokola ziviza bagamba abantu simanyi kyemmudde omulekaawo oba omutwala lwampogo giyitawo gwolinnyo ennyonyi ogenda otambula ogenda okola so mwebale nnyo mwebale ddala tubadde ne Kojja Mpaata omu ku bakitunzi ba Legit Recruitment Agents. Thank you so much mwebale nnyo okulaba ansa yokka eriemu yokka Legit Recruitment Agents ate nga ffe ngombo yaffe era nga bwe tugamba we promise and deliver. Nina omwana gwensanze wali nangamba Morris olanga nnyo ebintu bino olanga nnyo bano abasajja ba Legit ne Morris abantu bano ne bamala banziba ssente ngenda kunoonya ne mugamba gwe kati kankubuulire kati nga tonaba mubulira sookoleka enkusala ekirimi Legit ne mukama waffe akitukuutira buli lunaku nti temukulembeza ssente ate Legit ne woba otuuse mu makkati ssebo ga process eno ne bigaana tukuddiza ssente zo nga tekulina banka charges ekyo kimugambe oyo kati nyongera okujjukiza gwabadde ngamba ku office wali nkugamba nti Legit bwe bigaana n'otatambula sente zo nga bwazikwata n'ozituwa bwe tuzikuddiza ne banka charges tezibeerako bw'oba nga banka katugeze miliyoni 2 banka ejjeeko charges za 15,000 ezo ffe tuzizzaako ne tukuwa miliyoni zo 2 nga nzijuvu okategedde kati Legit ate era mugambye n'omugamba nga kampuni nyingi ziringa 3
ezaali zintuukiridde ebyo zino ezitwala abantu ebweru okubalangira nagaana naye legit kuba legit bwe yajja namanya nti legit balina kuba legit nojja ne kugulaawo ndi kuba tova naawe wali olinga asula okujja n'omufaliso siva mba njagala kumanya abantu bange bensindika ne batambula era kati video gye mugenda okuddako okulaba sebo lunaku lwe tutwala abantu ku kisaawe mpita tugende ffenna kubuulira kuba tutwala namba nnene mpita tugende ffenna mbalage video nga tuli ddala ku kisaawe tutwala abantu. So guys, thank you so much. More Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment paka until we tuddamu namba za legit we ziri awo bulango mubulaba just ku simu ogenda okole ove mu mbeera ey'okwetoka kojja mpaata mpozi mulina akatalekeka bannange tulina social media handles naye mudakiikemu kojja mpaata nkumanyi tulina social media handles naye esinga okubeera active TikTok guwandikamu Legit Recruitment Consultants Limited ojja kutulaba ebisigadde ate nange musobola gwe wandikamu kojja mpaata backup ojja kunfuna. I love you my people. Bye bye guys, musulabe leo kojja mpaata.